Bannange mwenna mbalamusa mu linnya eddungi erya Katonda Kitaffe omuyinza wa byonna. Abooluganda baagalwa, twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, obukuumi, obugabirizi era n'obujjanjabi. Bannange tuludde okuwuliziganya naye kyannaku ku mulundi guno ate lwenkomyewo okwogerako wano nzize n'amawulire ag'okubika. Bannange omuzaana wa Ssekabaka Daudi Chwa Maweereza yaseeredde olunaku lw'eggulo. Omuzaana Maweereza owa Ssekabaka Daudi Chwa abadde na ku kisanja ng'akuuma ekisanja kye omwezi guno, naye nga mugonvugonvu, naye oluvannyuma ennyo olunaku lw'eggulo obulwadde bwamunyiikidde era bw'atyo nassa ogw'enkomerero olunaku lw'eggulo. Kitalo nnyo, kitalo ddala, gwatusinze ayi beene, twakuumye bubi omuzaana n'atuseererako. Enteekateeka ez'okuziika zijja kuba zibategeezebwa wano, naye nga obudde buno omubiri gwe kaakati guli mu maka ge Endejje. Ebisingawo ku byonna eby'okuziika essaawa nawa, ate tujja kuba tukomawo mbategeeze. Kitalo nnyo okuviirwako omuzaana wa Ssekabaka Daudi Chwa Maweereza. Ago nno ge mawulire bannange, buli omu ategeeze munne. Amannya Joseph Mulondo. Mukama abeere nammwe abooluganda. Abalangira n'abambejja basewo ne basebo bazzukulu ba Ssekabaka Omumbejja Ndagirisa Juba. Eddoboozi nange linsobeddemu katono naye munsonyiwe. Nsaba okutuusa okusaasira kwange eri abo bonna ab'enju y'omuzaana aseeredde, eri gye yava, gye baamugya okujja okuba omuzaana, gye baamuwayira okumuleeta mu Masiro, gye baamuwayira okumuleeta ewa Beene. Omumbejja Ndagire Tajuuba, abalangira mmwe abato n'abantu abasigadde mu Masiro ga Bassekabaka mujja kuleeta nnyo obuzibu. Abamu babalimba ne babalimba ebigambo byayogerwa Mukama waffe yennyini Yesu Kristo, n'agamba teyajja kudibya mpisa za nsi na bulumbulumbu bwazo, wabula ekyamuleeta akibannyonnyola bulungi nnyo mu Bayibuli. Naye mukola ebintu ebijjawo empisa z'ensi. Tulabye ne ku mukazi ng'ate afumbiddwa omwana we, ye yazaala omwana kati ate omwana yebba. Ebyo Yesu tajjanga kubibeerako, era omukyalo yakozesa ebintu bya bulokole. Ekintu ddiini ya bulokole ebalemye okutegeera era yabalema okutegeera. Obulokole bwatandikibwa Abamerika bano, baabutandikira wano mu Amerika ng'abaddugavu babafukidde ekyetere. Abaddugavu bano Abamerika baali bafukidde Abamerika bano ekyetere, ne batandika ng'okuggyayo bannaabwe ne babakozesa, ne babayigiriza, ne babagamba nga ne babakuŋŋaanya wamu awo olunaku lulamba. Ekirala batugamba nti bano baafuna obuyinza, ssente n'amaanyi, baayagala era bafune ekintu nabo kye babeera nti kisobola okuggya abantu okulowooza ennyo ku by'obufuzi, okuggya abantu okulowooza ennyo wa gye baava. Abaddugavu bano Abamerika be mbagamba baalowoozanga abamu bajjangako empewo z'abajjajjaabwe ne zibabuulira gye baava.
abamu baababuuliranga ate nga bano baali baagala okusookera ddala baabajjako ennimi zaabwe era ng'okusanga olwogedde ottibwa buttibwa baabajjako amannya gaabwe baabajjako okumanya nti waliyo bajjajja baabwe gye baava olina kumanya kuba woozaaliddwa okugenda waggulu ozaaliddwa wano era oliwa wano tolina kyoteekwa kumanya mabega bwe beetyangamu abo abaali bamanyi baabatwokwatanga ne babamiza omusu ate bwe baamizanga omusu abaana baabwe baabakwatanga ne babatwala ew'omu abayigiriza kakati biri ebyemabega ebyokutta bajjajjammwe okubayimbamu emiguwa okubakolaki okubabonyabonya mu biveeko kati muzaaliddwa bupya born again. Bannange bw'ogenda ennyo mu nzikiriza zino ezaatuleeterwa abazungu zonna zirina ebigendererwa era tetugamba nti tetuzitegeera mufuba okuzitegeera naye muleme kuwalana kye muli muleme okwewalana mmwe tikubanga ndi muganda n'olubugo sirwagala akamba akaganda ka sitaani ekibbo kya sitaani okusiba emmere ey'omumbu mu ndagala kyabo tali bugunjufu n'ebirala nedda si bwe kiri mugezeeko okwagala gye mwava mugezeeko okwetegeera mwenga abantu ekindeese nno kwe kugamba abazzukulu ba Ssekabaka Daudi Chwa okuviira ddala Ssekabaka Daudi Chwa n'abo bonna nti waliwo omuzaana aseeredde naye omuzaana ono aseeredde ku kisanja ewabba ebintu bino bye bigenda okumalawo Buganda ebintu bino bye bibalemye okutereeza n'okuyiga n'okumanya omuzaana owa Ssekabaka bw'aseerera ng'ali ku kisanja ng'ali wabba tafuluma mu lubiri kino kivaako ki okwavuwala okubonaabona okusulika ennenge mu Bwakabaka omuzaana aseeredde ng'ali ku kisanja ewabba tafuluma mu lubiri ne bw'abeera nga kabaka mulamu ne bw'aba kabaka nga yaseerera omuzaana bw'abeera nga abadde ne kabaka ku kisanja tafuluma lubiri tebafulumya mubiri gwe lubiri era abo abakikoze ne mumukwata ne mumufulumya ne mumutwala ewaabwe mukoze ensobi nnene nnyo. Nsaba Ombejja Nakabiri Sengaaga kati ali ku Ssekabaka Muteesa oba lubuga we okutwala embuzi akwata omukyala oyo abatange bali embuzi akwata omukyala omubiri gukomewo ewaffe mulina okutuma Ssaabaganzi oba omulamba kubanga omulamba ye jjajja waani yali ku jjajja wa Kabaka Muteesa mukwate omulamba mumuwe embuzi agende atanga ab'ekika kiri omuzaana oyo mwava aseeredde omuzaana alina kubeera mu masiro mwaseereredde era mwaterekebwa bannange tukooye okuleekaana naye bino byava ku ki akasajja kakamegere kakatikkiro akalabbayi akatemu okujjawo obukulembeze bw'amasiro g'e Kasubi. Ayi Ssaabasajja ofunye okukosebwa ofunye okusoomoozebwa naye ebintu bino byonna biva ku bintu bye mukola si gwe obikolera ddala naye abasajja byo bye bakola. Abasajja bano bamayiga bakukwata n'olinnya ku muzibu azaala mpanga kwenkakasa nti kwekwava olumbe. Kabaka wa Buganda taseega era bw'ojja okugenda mu byefaayo Kabaka wa Buganda talwala. Kabaka wa Buganda afunamu obukosefu ate Ssekabaka bonna bajjajjaabo tekuli yali aseeze n'abeera mukosefu
n'atwalibwa mitala w'amayanja kufuna bujjanjabi ng'atwalibwa abakopi ne bamuteekako n'obuyinza obwabwe ne bamuggalira nga tategedde nti nno ekintu ekikulu abataka bano gundi ne gundi ne gundi be balina okugenda ne Ssaabasajja Kabaka singa abamukosefu. Ebintu bino byonna bikolebwa kusaanyaawo Buganda. Ffe abalengere ewala abawulira ne bajjajjaffe bye batugamba, kubanga bajjajjaffe baatugamba ebintu bino nti Kabaka takola bw'ati, Kabaka takola bw'ati, Kabaka akola bw'ati, Kabaka akola bw'ati. Ffe twabiwulira, twabitereka mu bwongo era tubimanyi. Naye ayi Ssaabasajja, omukyala omuzaana owa Ssekabaka Daudi Chwa eyaseeredde ng'ali ku kisanja ewa Ssekabaka baawe yamuwasa tafuluma masiro. Era olw'okuba bakoze ekinankali kino mufune embuzi mugende mutange. Embuzi eyo ebeera y'amabala abiri eriddugavu n'eryeru, y'embuzi eyabitanga ekozesebwa nga ssenga ab'olubiri bakoze omusango ku kika ekirala. N'olwekyo ffe tubasaba Namika mwamugoba n'alinnyawo amasiro, oyo mwamugobawo, kati ne mukola byammwe. Bannaffe tubabuulira omusimbuke yakulembera balubuga ba Buganda. Buganda egenda kudobonkana, edobonkane, olulyo ludobonkane, mutandike n'okulaba ebintu ebitabeerangawo. Kubanga n'alinnya yennyini Lubuga baamufulumya. Omunno omulala bamuwa naava agenti geetu, bamuwa naava agenti yapookera eyo banga nti bamuwa naava agenti. Baasooka ne bamutiisatiisa ne bamuggyako ettaka lye Wankulukukku, ne bamusayiningisa ekyapa kye Wankulukukku. Naye ekyo yakisayininga bamaze omuwa naava agenti, kubanga ettaka eryo lyali liteekwa kukumirwa mu musaayi gwa Kiweewa wa Buganda, kubanga ettaka lye Wankulukukku lya Ssekabaka Kiweewa e Masanafu. Ebyapa ebyo byali bikumibwa Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Daudi Chwa. Bw'atyo ne bidda mu mikono, awo n'awaawo omwana we yali n'aba n'akulya tebatta gwabwe, omwana wa Ssekabaka Muteesa, mwana wa Ssekabaka Daudi Chwa. Ettaka eryo kwe kudda ku geetu ono tebatta gwabwe. Naye loota ozuukuka olabe ettaka eryo lye lisizza lirigenda okussa geetu. Muganda affe gw'otayagala ennyo eyagala ennyo Obwakabaka, eyayagala olulyo lwe, eyayagala buli muntu, atalina buzibu ku muntu, ataayombanga na muntu. Naye Mayiga mwamuwa nevu agenti mutwale ekisaawe kye Wankulukukku. Ettaka lye mulwanira mujja dyebaka muvundiremu mwe kennyini abalirwanira. Ne Kahanja eyagaanye okuziika Omutaka Namuguzi naye agenda mangu kumugoberera, ekinaamutwala takimanyi. Ne Kayanja amagomba agage gaasamye, abagambye nze ndagire tajuuba. Ngezaako okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi okakatibwako okulaba ng'ettaka ly'ab'ekika ky'Empologoma libaddira, kuba livuddewo ligajambuddwa. Omusajja wo Mayiga gwe gw'otalaba bibi byakola, kubanga gamba Abaganda tumanyi nti Kabaka Mayiga akulemye okugoba, tosobola kumugoba. Niye gamba Abaganda nti bannanga omusajja annemeddeko, olabe bwe bataamufulumya, Abaganda bajja kufulumya Mayiga. Ekitali ekyo ffe tugenda kusiiwuka eno empisa. Mayiga tugenda kulaba nga taddamu kulinnya ku nnyonyi kugamba nti atambula awantu wonna. Abaana bawandiika, balooya bakola, ba investigator bakola, tuli ku mazima. Mayiga siriyokiira. Katemba Mayiga gwanaakola muzibu nnyo. Naye kyengenda okusooka okubuuza Charles Peter Mayiga, ogoba otya omuzaana aseeredde ng'ali ku kisanja mu masiro e Kasubi ewabba omuzaana wa Ssaabasajja Ssekabaka Daudi Chwa, omugoba ngaani?
ekyo nga nkimaze kikubuuza. Charles Peter Mayiga Kamegere, mbadde nkubuuza obwangu obw'ekitalo buno obugenda mu maaso. Omusajja muvuddeyo mumukutte mumukookinze azze ayasa amulukuka agegenga asesemulukuka mu Baganda nga bwe yattala omwa. Obujulizi obuliwo obuli omuzungu kyayita credible obukakasibwa nti Mayiga ye yatta omutaka Bossa Lwomwa weebuli bw'abakugu bw'abakanoonyereza international investigators. Kaakati oyo kamala okwasa amulukuka naffe tujja kujjayo obujulizi obwo tubuteeke ku mmeeza abantu beesalirewo. Teri kulimbalimba oba ono bamuwadde ssente mmeko babakutudde ddiiru kyajje atandika okutavujjanira mu Baganda nti ye yattala omwa. Ebyo bizibu bye. Ekikulu kiri nti Charles Peter Mayiga ye yatta David Lwomwa Bossa ye yamutta. Bino ebyayo ate abantu ba Uganda nze mbadde simanyi nti bagwagwa bwe batyo. Abakulembera Uganda bagwagwa nnyo. Bwe baamala okutta omusajja wa Buganda, omusajja eyayitibwanga Eliya Ssebunya Bugembe gwe baasakazaako eri akasiwuukira, baavaayo abo bennyini, poliisi y'emu yennyini nereeta abaalumiriza nti mukyala we ye yamutta. Era n'agamba nti mukyala we yamutta era yamutta lwakuba mu nju mulimu obuwanga. Nze mbabuulira mu nnyumba ew'akasiiwuukira nayingiranga ne mu kisenge ne ntuuka nga kasiiwuukira waali nga ne mukyala we waali nga n'amaka ge gakyaliwo. Era mu nnyumba omwo ndi mukyala waamu. Era abaana abange bageye. Era ne muganda wange muto wange anzirako batenga yazaala yali mukyala waabo Bassebunya. Kakati gwe bw'onoova eri otulimbe nti mu nnyumba y'akasiwukira mwalimu obuwanga nga kati bwe mwazze ne mulimba bw'ate ono yalina obuwanga 10 ate teyabutta tebamanyi bwe yabukuŋŋaanya. Bannange tukooye okufugibwa abasirusiru abagwagwagwagwa abatoletoole abatalina magezi. Ono omusajja Katemba Mayiga ayagala kwewonya investigations ezigenda okwabika. Mayiga ye yattala omwa Bossa. Ekyo tetujja kirumamu. Ono baleese Katemba azanye adifendinga oli ate wayite ebbanga ttono bamute oba bamuttireyo oba bamute bamuleka agende gy'agenda bamuwe ssente z'agende gy'awaŋŋangukira abeere eyo. Ebyo tebabibalimba. Bw'ayavuddeyo n'akala bw'atyo n'amaggula amaaso ng'ente ekuba obusa. Bw'avuddeyo n'amagulu amaaso bw'atyo n'akala kiki ekyali kimwekwesezza batugamba nti yadduka yeekwese. Kakati lwaki waviirayo ddala lubereberye n'oyogera mu maaso g'abantu n'otadduka kwekweka? Bannaye muleke kuzannyibwanga Katemba ono w'abano bagwagwa bafuga ggwanga lyammwe. Mayiga yatta Bossa. Ekyo tetujja kukimulimba. Era Mayiga okufa kwa Bossa kukukakatako okutuviira ffe Abaganda. Watta Bossa. Era Mayiga senga tewatta Bossa kiki ekyakugendesa Namirembe n'Obaganda okumusabira n'Oganda Radio okumubika? Gwe Katikkiro Mayiga senga ali omanyi nti tolina musango, lwaki tewayimirira kubikira Baganda mutaka ono? Gwe kennyini otuuka otya okwewa obuvunaanyizibwa obulaga Abaganda omutaka yenna nga ne gwe agenda okuddira mu bigere tannaterekebwa? Mayiga byokoze ku Buganda bimala. Kakati mwassa omutaka w'ekika ky'Empologoma gwe ne Kahanja lwa ttaka lyebulwa dda ery'obutaka bwabwe. Ayi Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi, obwakabaka bwo gwe nga kabaka wa Buganda buwemuse nnyo, buswadde ne buswaluka. Okuddira ababbi
ne batandikanga okufuuka ab'obuyinza okusinga naawe gwe kabaka. Kabaka juzi yatugamba talina musigire. Mayiga ebyapa bino transfer zosayininga n'otunda ettaka ly'abantu otunda ngaani? Okujjako gavumenti ya Museveni kyeyinza okutuyamba kukwata Mayiga kumussa mu kkomera tumunoonyereze nga tasobola ate kubuzaabuza nga bino byava kukola kati. Kyokka kye bayinza otuyamba. Naye nga Mayiga oli under investigation. Kampuni ekunoonyerezaako yaba former FBI. Be bakunoonyerezaako ate era bakwetoolodde dda. Era ebisinga baabifuna dda. Era tokyayina wootuuya ntuuya nanga zikala. Bw'oba mwangu ategeera gula pampa. Bano abawana Abamerika ze bayita dayipa. Otera ozambale kubanga ojja kuyitamu ekidumusi. Tojja kukitya. Ayi Ssaabasajja ffe tugenda mu maaso n'okunoonyereza ku kasajjako kakamegere Kamayiga kakyali Sipita. Kaleme kubalimbalimba kalimbalimba mbuno ate baleeseeyo ono mangu nnyo bakufubafuba babuzeebuze abantu. Mulekeraawo okubuzaabuza abantu. Mulekeraawo okubuzaabuza abantu. Muleke okufuuka bakinjo kya nkimize. Mayiga bakunoonyerezaako ebbanga erimala nga gwe tomanyi nti oli under investigation. Twagenze okukulabula nga ekintu kyayabika dda. Atamukutte yagamba yaaye kwatira ddala onyweze yaaye twayita wano juzi yaaye twali 11 woowe twakuba ssaza ddamba woowe abaliwo ne beewuunya nnyo busajja obusibaganya entumbwe buno obulenzi buno obwawa Obuganda obusibaganya entumbwe. Akakayimba mukampere Mayiga nakana akatambi kampere Mayiga azuukuke. Ono katemba gwazannyisa simanyi ono gwaleesa azannyisa ate afuusa omukambwe nnyo afuusa omumalirivu ennyo afuusa omuzire nnyo ebitaliiwo. Ono katemba bamuzannya omulamuzi wa kkooti n'amala teeka kyegamba omulamuzi wa kkooti mu Uganda nti nno abeere ne kulimino ng'amubuuza ebibuuzo okumala essaawa 5. Ebino ebintu byemukola ebyekisiru byongera kunnyika bunnyisi Uganda. Wano abazungu bano baba wano batugamba nti Uganda judicial system is dead and buried. Batugamba nti no judicial system mu Uganda yafa ne bagiziika n'okugiziika. Waliwo ganti yafa ekyasobola oba eri ku life support. Naye omuzungu wawa nakugamba nti judicial system ya Uganda yafa n'okuziika n'eziikibwa. Ebyayo byaggwa. Kakati oba mutwala wa mulamuzi oba mukola ki muzannya katembe ebyo byonna tebina kye bigenda kukyusa. Mayiga omusango ogugwe tetugenda guwaaba mu Uganda. Tetugenda guwaaba mu Uganda. Omusango gwe gugenda ku kkooti ndala. Tetusobola guwaaba mu Uganda. Tujja kumala baswaliza bweru wa Uganda. Mulyoke muzuukuke mugobe Mayiga emmengo. Tugenda kusooka baswaliza bweru wa Uganda. Tugenda kusooka kukwata Katikkiro Kamegere omulabbayi Amankatabbu tulyoke tumujje emmengo ekyo kyalinze. Mwebale nnyo okumpuliriza.